Nawulidde bubi. I was very disappointed elections we bazi cancelling. Even before ngebima tebinakyankana before we got a glitch kuba waliwo obuzibu after some time naye kumacha byatandika bulungi. So awo kumacha nali leading from the very beginning even up to the time the glitch happens I was still leading. So for me it was disappointing but already nkuba amasimu ntegeka after party story chitulage one we celebrate chitege nene bagamba nti akalukali cancelled. So I'm disappointed naye kati I'm trying to be calm njagasiga nga nimukakamu mpaka nga police board etubulidde kyekiddako. Yes. Toloza munti electoral commission yasaliddewo mu kutya kutisibwa oluvannyuma lwa lawyer wa King Saha ne King Saha okugenda batandika okubuuza ebibuuzo eby'okumukumu. Si lawyer yekka kati Mr. Jeff bambi engeri gye yabadde yekka teri yabadde amuyambako oba awoza naye yabadde yekka kyokka nga bamwetoolodde bamuwogganira balinga bagenda omukuba. He was really threatened so nze nategedde lwaki he had to abadde alina okukola kyo cancelling elections because he felt unsafe ng'omuntu yafinyize nga security ye tekyaliwo kati alina okukkiriza bukkiriza because bw'agaana balinga badde bagenda omukuba. So nze nategedde nti bamukasa cancelling elections nga teri kyakola. So it's disappointing but never lubaddi. Me I think the result is going to stay the same. Kampi ya King Saha yagambye nti wabaddemu nnitango bbaka lumwe mwakyankalanyiza n'ebyuma nti kyobola tebabadde balina okulaba nga bakola ekisoboka akalulu okuba nga kasazibwamu tiwenyigidde mu kubba akalulu kuba bafunye obululu bungi nga beewuunya gye buva ate nga balaba bebasinga abalulu. Ebiragiro bye baatuwa baatugamba nti olunaku olwo woba oyagala jangu ba toyagala sigala waka kati nze naye saagala kulabika terwayo olunaku lwange lwayo olunaku lwa electoral committee okukola ekyabwe. So I was just at home when all this happened. Yeah. Bagamba gw'omulala basinga kulemera ku kulonda kwa internet ate nga wali omanyi okugenda okubbira. Salemera ku kya internet ate nze munaye siri kafulu wa internet not at all. Nze manyi internet just like all of you. I use social media on the internet ebirala sibimanyi. I did not study anything to do with how to handle laptops manyi ku hacking abiki bana endoza ndabika ngo wamageze nnyo naye nga awo situukawo nedda. I don't know how to do that. Tojeri bayimbi banno wekweka toyala bayimbi banno eva at a distance agamba bateta kumanyi nga president. No, I think sokera ddala all artists know that eri ku National Theatre ku level eri ku gundi level 2 room yaffe eri room 13 yeyo office gyembeeramu sina gye nneekweka and that is the place to see me webanga biri issues about sigitambuza nti no ndi I'm not kugambe nti sigitembeeya okitegeera. I don't hawk around around. No, I have an office so mbeera mu office nga ntudde ayagala okuntuukirira mba wendi. I'm always there. Awo kyokugamba nti takumanyi nga president ate nga obakulembedde emyaka ebiri naye takutegeera nga president. Kiri okay obutamanya sina buzibu naye I'm sure kati ategedde. Kati ategedde I'm sure because kati munne abadde yeetabaganye mu kalulu so I'm sure kati ategedde nti nze president. Wayongeddewo n'agamba nti nno mwayimba dda mwekwasa kyakuyimba dda ate twayimba dda katusomulimi byasinyoyete mbu byebikulembe bangi nnyo abayimba dda kati olaba na bano aba ku UNCC bayimba dda aba NCF bayimba dda okitegeera bonna n'abayimbi kati betulina mu parliament bayimba dda okitegeera kati baze ku kintu ekirala so it shouldn't be an issue mpozi nga ffenna oyagala tuyiwa okitegeera from the parliament to everything that we are doing as artists because we don't sing anymore but that it's not a factor mu umma mpozi mu birala naye mu umma asi kikulu. Agamba oba oyagaliza industry lwaki tolekera King Saha mu law kivaamu King Saha kafuge leadership ya umma teringa inheritance tosobola si byakulekera muno. No, it is for coming buli mayina okulaga obusobozi bwe abantu basobola okwesiga. You can't get a seat ngeri national ntino Uganda yone kutunuire nolekera muno. I mean it doesn't work like that. Singa kibadde ntino ffe Kampala wano Makindi estole okitegeera aba artist bawano so agamba kale since it's just us kinene nnyo but because it's national you need to come and show people nti olina ku magezi you can run this thing you can communicate and lobby byonna okujja n'olaga so it's not about living for someone that's not how it works mu umma. Lwaki Sheebah akwogera ebigambo ebyo simanyi mwalibuuziza ye ekyokugamba mbu toyagaliza. I think there should be proof of these things nga bwe nkugambye kubanga ebigambo bingi
abantu boogera ebigambo bingi mweno time election abantu bampisa ebintu bingi nnyo but tewali bukakafu of even one thing mudanga ndalaba sindi nayogedde naye but bwewayogedde naye so okitegeera there is no picture nothing that shows so there is so much that is being said mbadde nsaba byonna bye munjogerera mugyeyo obukakafu nze sirina buzibu bwonna you understand I don't have a problem mbanga ndi mubbi njagala ensi yonna emanye nti ki nti no ndi mubbi saagala kwekweka no si bwendi navuddeyo kyatuukawo byali bano ebya Dubai mbadde mmanyi byaggwa batugamba yekyanza yagala mbadde mmanyi byaggwa batugamba yekyanza yagala bamwongeze sente ne batabuka katone mmeza bazaase ndiga president no kati music is a business for me era nga bwe munsanze wano atudde wano sente balance wange bamuleeta in fact guy yali awaleeta balance wange balance bw'atatuuka sikola ki siyimba ntaddemu a lot of time and money mu career yange kati nze okuyimbira obwerere wakiri nzirayo waka nenneebaka in fact nzirayo waka nennyonsa nenneebaka mufo ky'okuyimbira obwerere so that is what happened nalinda gaya ajansasula esente n'agamba nti ziganyeemu nekigaana nenneebaka kitegeera I went back to the room and I slept because music is a business if that doesn't happen then it doesn't happen then kati engambo ne zivayo kuba yali ayagala okwedefendinga naye ekituufu ekiriwo is that yalemerwa okunsasula for Dubai kiva yasa performing e Dubai nekyo kisoboka naye simanyi sisobola boogerera I don't know their intention me I just know I wasn't paid and I couldn't perform. Sindi tukumanyi ng'omukyala era omuzadde and at the same time omukyala era omukulembeze twali tukimanyi nti akasente akaali kasigaddeyo ka balance katono nnyo kyandibadde kityo okuba nti n'osooka oyimba ne kuba kigambibwa nti omukulu yagamba mbu kayimba after the performance sente zazimala yazikwata siri musiru siri musiru nze siwola ndongo bw'oba omaze okuyimba oba omaze ddiya bwe batakusasula before the show tebagenda kusasula I have enough experience in this industry okumanya nti promoter agamba nja kusasula after that's not going to happen because singa ebadde corporate event nti tulina invoice tulina okitegeera all that paperwork n'ali performance but bino biri gentleman's agreement so the only thing I have against you is my show and if I do it for free kiba kiwedde hey yes no I did not ask for extra money no I didn't ask for any extra money I asked to be paid for Dubai kubanga olaba nayimba ne Abu Dhabi nayimba kuba kaja katuuka na amen yeah the money was there so I sang Dubai wezagaana nenebaka bagamba mwatyo kuyimbira abantu abatono okusula brand abantu sabalaba na balaba in fact balisazewo because abasinga bagamba nesibira mu hotel kati nategeera nti n'abantu tebaliyo mu event okitegeera if I was at the hotel so I didn't see the people me I didn't care if it was full or empty nze abantu ababiri we babeerawo nja bayimbira ne babeerawo 10 kiri nti bampadde ezange nze nja kuyimba naye lwaki temundeka balimbuulidde nti ya bbeeyi I wanted Chinese food for real nze bwe ngenda when I leave Uganda saagala Ugandan food njirya wano bulijjo so when I got there ne bambuuza what do you want I like Chinese food nengamba I want give me Chinese food or give me Indian food ne bagamba kale ne bagenda teri yaŋŋamba nti muna emmere ya bbeeyi tetugisobola okitegeera nedda nze bakkiriza nenjirinda netakola ki netajja ye mwami bananga you people ye mwami mwali muwasizaako no tasobola kuŋŋaana kuyimba naye tasobola kundeka nnyimbire loosi okitegeera he loves me so if he loves me he cares about me so issues eziba nga zeekutemu ng'omusajja ng'omwami agenda kujja kinkwatiremuko kale
you're on your knees. We could last all night, just a breeze. Love it when you beg me on your knees. Let me blow your mind. One hour, keep us safe. Give me what you want. Tonight it's so hot. Now every day I'm yours is right. You got the kiss to the serious party. Now everybody we know what the money was. I'ma put the money. Everybody I put the money on. I'ma put the money and sing along. So where do you guys want to start from tonight? Where do you guys want to start from today? We go back a bit, eh? We go back. We're talking about never walk down memory lane right now. City baby. And it goes like this.
We take back the song for her. Just a minute, just for her. Yeah? And I haven't seen her in a while, so I can't say no right now. Yeah? Back in here, really. Just one more time for the lady right here. Let's go! Listen, what I'm
On the same Monday, could be now and then. I want to hear them sing it, say, the money is delivered. Listen, what's on nobody else can live it. Listen, what's on Chicha kumba wanga, sina chini. Chicha kumba.